kyenyinza obbagamba nti buli lwonna omulembe gwesamba omulembe gw'obwannabbi okubula kw'abaddu kweyongera okubeera okunene. Buli lwonna obwannabbi lwe bubeera ewala ng'omulembe gujja gwesamba okubula kw'abantu kubeera kunene. Kyova olaba nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yaga nti khairu nnasi qaruni, abantu abasinga okubeera abalungi, ekyasa ekisinga okubeera ekirungi kyekino kyendimu, thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, oluvannyuma abanaddako n'abanaddako. Kitegeeza omulembe gye gukoma okubeera nga gweyongera okubeera ewala ennyo n'obwannabbi, abantu bongera okubeera nga boononeka n'okubula kweyongera. Ate nga kimanyikiddwa nti buli lwe twesamba omulembe gw'obwannabbi tusemberera nkomerero.